Luzungu ne mu Luganda. Olunaku olwaleero nzize nera akakiiko k'ebyokulonda olunaku olwajjo nabawadde emikono gyonna gye beetaaga na buli kimu kye beetaaga naye bansobedde tebannanziramu tebannankola kinange ne ŋŋamba owaaye kanneetuukire ate wentuuse eyo banzize eno banzize eri baagire ate nomination yankya oba tebabyetegekera batugambe ffe twagala kintu kukikolaakola wano tukimale tugende twogere n'abalonzi baffe manye no liberation kwenunula so twabadde mbadde nina okujja naye baŋŋambye kabagende bagiregiremu bampe njagala certificate nve wano balabika nga abaali tebeetegese balina kye bayisaawo kubanga gojja otya okulonda nga 3 October n'okusembeza nga 24 ate abantu n'obawa ennaku 3 okugenda okunoonya emikono ate n'oteekawo abantu batono abagirisiivinga ate kwegamba muvuyo mwereere kati baabano leero twalibadde twafuna dda certificate zaffe nga tumanyi ani agenda okubeera nga ali nominated tomorrow naye kati obiraba byonna bya vulugu ate ekisinga n'okwewuunyisa ku luli mu verification process twabeerangamu n'otamanya ne bagamba nti guno omukono nti tumukubidde oba tukoze bwe tuti ne bigaana naye kati babikolera eyo mu nkukutu ne bagira bati naye ku luno tuli bakambwe ku baloti tetwagala tubuzaabuza yensonga lwaki nze wano. Today's afternoon I came to check and to pick my certificate because yesterday I submitted everything they needed and beyond what they needed. So I'm very sure that today I'm supposed to receive my certificate so that tomorrow I can be nominated. But it seems there is something that is not right. At first it was supposed to be around October. Now they extended it to 24th of this month. They gave us only 1 month to do all this. And the volume was very many. So we are here struggling with them to give us certificates, to give us whatever we need so that tomorrow we can be nominated. I think there is something that is not right. Because I don't know, last time we were in November. Today they extended it to September. Not only September, the verification process they are doing it inside within them. We don't know what they are doing. But before, we were part of the process where, at the point where they used to call someone or they check on what, and they tell you, you see, this one is not right. And you also agree. But now they are doing it inside their doors. You see, even to get a report, they could take centuries. So now what we want is them to work on us. Since they said that they are ready, by now I want my report or I want my certificate, as simple as that. Ekyakalulu kano ffe twakaddiza bantu kano akalulu kalimu mu abantu kubanga wali mubadde mugamba nti akalulu ka katumba si ka katumba katumba nze ninga veso eyisibwamu okubabuulira future weegenda okubeera naye akalulu kako ke kakununula oba ke kakusiba ne kakuzaayo mu mbeera eri enkadde. Ennaku nga 2 eziwedde ndowooza lwali lwa 6 batuddiza districts 50 nga bagamba nti waliko emikono egyali nga gikyetaagibwa. Bwe nkozesa nga district nga Kitugumu nga bagamba twagala emikono emirala 2 districts endala 5, 10, 20 bwe zityo. Ne tuddayo mu districts ezo zonna twazizza kati olwaleero districts 6 ze baali batusindikidde zaali 50 ate twazisunsudde nga tetunajja the whole of yesterday evening olweggulo n'olwaleero nga tukakasa nti bwe baba nga bakola ebintu mu ngeri y'obwerufu zijja kuyita zonna. Enjawulo eriwo kati okugeraageranya ne 2021 aba Electoral Commission mu exercise y'okusunsula amannya party representatives baali nga bakkirizibwa okubaawo. Omulundi guno si bwe kyabadde
tetunategeera reasons ki naye ebyensi yaffe bwe bityo bwe biri tujja kusigala nga tukola kyonna ekisoboka okulaba nti nomination eyitamu bulungi tulabe engeri gye tusobola okugonjoola ebizibu by'eggwanga lino.